Soke tugenda maaso ate nate tusembedde okubanga tandika ekitundu kyaffe ekyokuna ekya firimu yaffe gye tugendako. Tugenda kubanga tulaba plan B ekitundu ekyokuna. Jamada yesele akafelo Jamada firimu twagala tumenye ku mulundi guno nkusibiddawo oludda wajja bigwera kyekitundu ekyokuna kyetandise ekya plan B. So nga tuyina akagwa Ramadhan ekyatandika butandise era nga tugende maaso yiga Conrad akomyewo. So ajukira ntugenda okukomekereza party 3 ng'ebintu byongedde okubandisa birungi. Mwogeza Joseph nga ne excluding kwali Nakito Sakira ekyatandika butandise babiri Aneti nagambye obulamu buyina engeri gye butambula ne butuuka n'olaba nga bwesibye. Nansubuga Mariam nga ne ku screen kwali Kafero Jamada akomyewo Natera Namatovu Peace bonna bali mu firimu etandika tandise kyekitundu ekyokuna kyetandise mu bulambalamba. Segujja Hamisi mwana weka tugenda maaso kakati jukira mu kutandika ekitundu kino tulengera mutakono manyi mapya ng'amaze okuleka nejja wamu mukyala tunulira genze mu ddwaliro ne bamuzuula agenda maaso n'okuleka ni akaabira mukoddomi we ebizibu gwayita mukoddomi we musajja munne. Bannange ebizibu biri mu nsi ate ebiseera ebisinga omuntu embeera eyinza omukwata naye ng'abala kimu waliwo plan B. nga ennaku zo zonna abadde nga nkwira essimu nga nze jukira ono yava ku kyalo nga bbye mulongo sente era ng'agamba ekyamuleeta eno okulayika ndi afuna obuyambi. Tunulira ebizibu muganda alina ebizibu mbwe ebimutabudde ayagala bikendi abeera ng'ayambibwa. Firimu ekyatandika plan B gye tutandise ekitundu ekyokuna. omwana yamwekiika ali eno mu Kati mbwe engeri gy'alina omukyalo ow'olubuto omwana mbu simanyi bagenza okwetegereza mwana mukazi ali mbeera mbi. Mwana yagenda n'ava eno kati ate mbwe asula mu kawago mbwe ate asiiba mu nkizi. Kati mukazi wattu yeeta sente nnyingi ze baasabye awo. Wulira omuyaaye mukazi we ali lubuto naye omwana asula mu kawago oluusi asiibako mu nkizi. omuwala bwe yagenze ne bamukebera Tunulira ne bagamba kyetaagisa emitwalo 10 omwana basole mukyusa tunulira eno mu mbiri tunulira walina okutuula ye maanyi mapya abulira mukoddomi w'ebizibu. Twagala tumenye mu mbeera ng'eno abasajja ebizibu bye basanga nangeri ki omuntu alina okuleka niyeegenderezaamu. Tomala gava gy'ova n'olyoka olabika ni weesiga omuntu gw'olabye olwaleero kulw'okuba akulabikidde nti muntu mulamu. ate mba nkwongera bizibu Ye kagwa Ramadhan kali ng'amugamba saagala kubulira kintu ekyo kuba munaye saagala kukanga naawe oba n'obuvunaanyizibwa obubwo ne ŋŋamba ate mukobe n'amubulira ekintu ekyo tekireeta obuzibu. nko kyenteesa Laba kinene naye gwe oyinza okunnyamba ng'era bw'omanyi omuntu asaba obuyambi obanga asaba bw'aba mitwalo 10 kintu kino simanyi mukuba wakabadde n'emitwalo 10 wandigimpadde sandyagadde kusaba nnyo naye mukwe namugamba ni munanga ate katunakola tutya we siyambe saidi yamba yamuko alawo okuliraana ewaabwe waliwo wa mobile money simu yenjiina gwensindi kali ng'amugamba sente ogenda kuzimpanzise ku mobile money bw'oba oyambye muko kyava akwata mu nsawo asobole okugyayo sente azisindike ku mobile money. Efirimu egenda maaso nagambye noyo ya Jamada videography Energy Center basement for eduka lili namba B22 ng'amuwa bannaye muko owangaale nga musolo kati omukyalo ogenda okuvaayo kyekigenda mu maaso sente omu bannange ngire mu nsonga z'otali lwaki weeyingiza mu bintu by'abasajja abasajja tuli mu kwogera weereeta tontabula lwaki omuntu ono yajja atekola kandi abeera wano omuntu anoonya obubuddamu ate gwopakira ne ssente ni mukoddomi alina obuzibu ndi mumuyamba kati sente ogenda bannange ojja kundeetera obuzibu. Lwaki tolebeera mu kisenge gy'obeera mwannyinaze lwaki oyagala okusiikula ebiri mu mmeeme oyagala mu bintu bino byabaffe nga ffe abantu abasajja tuteese byabakazi tontabula
ojja kunzijukiza ekituufu wamma tempola mukama kumba oli amugenzi jukiza mpola manyi mapya ayagala kubyogera ono omukyala gwaliko yali muntu we naye n'obutagala kusiikula mbeera omukazi yakanya kale muwe munnange muwe abakyala abasinga bagenda okuyingira obufumbo nga beewogomye balina ebizibu byabwe mugo weebale omutima gugamba musajja munnange weebale kuyambye awo kati kaŋŋende munnange ntasoole nkomewo nkuume ne mwannyinaze efirimu egenda maaso kaatuddako ewa Miss Segujja olugero lwa Jamada Kafeero era nga script writer ekyatandika butandisi Plan B Kafeero Jamada ye producer firimu eno ebiseera ebisinga embeera egenda nekwata abantu oba n'abaako ekintu kyalaba muli n'ayiyaniwe kinaba kiganya oba oli awo n'abaako engeri gyenyinza okugenda maaso nokivaamu Sserunjo Public ye editor firimu eno ekyatandika tugenda maaso kati ono yasooka najja Musinguzi Med yataddemu amaloboozi kati kumba ono naye bw'alowooza ennyo jjukira bamuleetanga wa kicuba mu maka ga Mirembe gano Mirembe yagoba omusajja Sserunjo Robert ye DOP kati ono agamba yeebuuza kikyateekeddwa okukola mukazi ono alina ssente omukazi ono yagoba omusajja essaawa yonna ne basobola omufuumula n'aviiramu awo Kafeero Jamada buli kaseera omuntu aba ayiiya singa kino nkirimu ne kigootaana nkivaamu ntya ye Plan B gye boogerako linsasulwa efirimu egenda maaso ate nga ekyatandika butandisi Mutaka yuno atandise okuyiiya kyalina okuleka ndi akolera omukyalo ono atandise okuyiiya omukazi ono mubbye ntya kaano oluvannyuma musajja atu yasalawo agumira embeera gy'alimu ye Kagwa Ramadhan Oligino Names kali kumbe kato ka Mirembe kazze alajjukira famire yaabwe naye yali emukakaati kamuwase emotoka yayabisa omupiira kati mbu yagenza okuleka ani abeereyo n'agamba kajjala bikendi akola ki alaba mulamu we engeri ne bazadde be gye baali bamukubidde paasi eyo abe ng'asobola okudda mu bigere bya Mirembe afumbire omusajja ono naye ng'ali naye alina omuntu gw'ayagala wabula gwe yagwako nga mubbi wa ggaali ekyo naye kyamuzijje ku kyalo obutayogerwako kati mbu abadde ayagala bikendi ajja boogere ku ekyo bakadde baabwe kye baayogera mulamu kiki tamanyi nnyo kuloola mmanyi musini buli mukazi bamutonda kuloola nze bina bisijja mu birowoozo kati ebya Mirembe kayitirawo ku bya Mirembe nti munnange politically awo naaga ebya Mirembe yabivaako neddeebe si bendika ebya Mirembe wini obadde oli ku kingozi kali wano kanyiganyiga obugalo n'ebyo nabita ebya Mirembe ono yabivaako ate ng'ono yagenza okujja yadde amaka ga muzeeyi naye byaze si kyabanyigidde muntu yenna temire nakuddamu kwetonda mbukaze kwetonda nedda kati nze mbadde ngamba oba nzibikira eddibu lya Mirembe laba otya oyagala kuzibikira ddibu era sijja kwekwegerera kikyo tekijja kusoboka kali ng'amubuulira amazima agali obukunya nnyo kyayi tugende naye ng'ekyeddibu tojja kizibikira kati omwami bw'agenda okukola sebo maanyi mapya ali n'atuuyanya bantu manyi teri agenda mu kisaawe n'atatuuyana bintu bino kwegagenda neweebuuza noweba bantu kutundoza naye kuba pressure up omuntu baba bakajjuza maanyi mapya ekisinga omusanyusa omusajja gwakabira ebizibu amanyi ayamba mukoddomi we kumba alinga amuga akwata eza Red Bull osooka ofuula ekiddako ya mu kisenga ky'omusajja ensi eno nzibu era kyova olaba Nazzi kuno ebigendererwa ebyalinga mu kwanjula kwe kumanya abooluganda b'omukyala gw'owasizza kubanga oba togenda kuyitibwa mabega musajja wuno tuzzi tuva mu firiji ate afuba okulaba nga trampeka anywa ndebe amasannyalaze asasula ennyinimu musajja atuuno lwakomawo muula yingira kati yajja ne mulamu we waka omukakasa ddala ntagenda kulayi kandi amwagala ayina n'omukyala oli otya muko ndi wano gigenze kya byonna biri taratibu kali ng'amugandi ono mulamu wange tuzanyuze nnyo okulaba mulamu naawe ozze weegasse ku lutembe
Efirimu egenda maaso. Yeewumulidde. Ali atya mwennyinaze ajali. Yali mukyala wo mwennyinaze gyali. Munnange. Kale sebo. Ye mulamu ono. Naye nga ne mulamu naye kyamujja mu kyalo. Yagadde anonye engeri gy'atandikamu obulamu kuba omusajja gwe yayagala yali mwavu n'atuuka n'okubba eggaali. Kati kwe kulabika ni asala wadde ku ekyo bazadde be kye baali bamugamba. Maanyi mapya. Yonna ali mu kweyanjula nze maanyi mapya agage tegakadde buli kaseera gaba mapya. Nze nkyamula. Kyokka maanyi mapya. Tugenda maaso. Bintu bino nze mbaawo atamanyi yantegeera oluvannyuma nga naye bw'ojja okuntegeera. Ye maanyi mapya ali kutuzza ali mu kuzzaawo. Kakati n'ogenda okudda eno mutaka wuno Amisi Sseggujja. Kali kumbe ne ayinayo embaki y'ebbali eno. Abasajja b'ekibuga kati ebintu byadda ku bikukujju abakazi be baali bakola abasajja be babikola. Ayina omukyala gwe yali afunye. Yamuleka mu nju n'amugamba mbu agenze safaari. Kyokka waliwo ekicuba kye yagendako. Ekyuba ataniso kiyiza kuba omukazi oli bw'otamuyiyiza ssaawa yonna akugoba. Kati ate n'ayinayo embaki ye. Omukyala ono mirembe. Nayo naye yagibuulira ku kizibu ky'alina. Alina omukazi eyamugula ekicuba. Mukazi yagoba bba. Naye omukazi ono ayina ssente. Naye ssente si za buliwo ziri mu byabugagga ebyo omusajja bye yaleka. Ate nga mirembe yalina obuvunaanyizibwa. Kyova olaba omukazi bw'omuwasa afuba nnyo era abakazi abasinga bw'omuwasa bw'oti ayinza n'okwabika omutima oba emmeeme kasita alabanga ebiwandiiko eby'ennyumba oba poloti tebiri mu mannya ge oba ag'omwana gw'azadde. Abakazi ekituufu batya kukyogera naye abazze kukaza musajja. Kyova olaba aba mukazi. Mukwate omuntu kati nga embaki aginnyonnyola mu buzibu bw'alina ng'agigamba ndi omukazi omulaba sooka omulambuza amasaza. Bw'omala omulambuza amasaza mukwate olina okumwetika omukyalo ono omuwumulize mu kifuba. Bw'oba oyagala okubba omukazi obuuzanga mukazi kuba omukazi amanya bakazi banne basinga okwagala. Efirimu egenda maaso. Nkwagala kumanya bintu. Ono naye muntu we bannanga omukwano gw'ennaku zino gwa bitege bulala. Bakivaako ku njawulo. Naye gwava okwawula kati yambulira ate engeri gy'alina okwatamu mukazi munne kuba yamanyi. W'omukwala naye mulimu abakazi abazibu ng'ennyonnyogeza ezo ziri mu ntumbwe. Okanda kudda mu nsingo nnyonnyogera mu kiwato ng'akutunuulira abanga ttimba. Abakazi abasinga buli omu olina w'omufunira. Kale ne yamugamba ekyokkola ekituufu. Tuddako ewa ssentebe. Efirimu egenda maaso. Kali ssentebe aba ali awo nga tagwa ku difensi. Genfunye ku kyale. Kali ng'amugamba ekimanyi kyamaani. Ekisanje ki waliwo ekigenda maaso abantu bagayise bagenda kulonda. Nga lwaki tebannonda? Abantu banyiivu mbu balonda kyeyamaani tebalonda w'amagye. Kyeyamaani abantu bayisa bubi. Myoko basambe sambe. Kyeyamaani mbu wakuba omukazi teke mu nkizi nga mugogola oluzzi. Ekyo abatuuze baakiraba. Kyeyamaani obusambe ebintu bino abantu abatalimu bayisa bubi. Oba oggolera abantu ogenda okulima. Ekyo bakulinze ekisanje ekijja. Kali bagamba tebagenda kukuwa kalulu. Kirimu kabiiki nze okugamba omuntu uliriza zimba wana akatandaalo nga yeye nyini yagenda okukolezaako ebintu. Owaayi sima ka buyonjo nga yeye nyini yagenda ogifulumamu. Ebiseera ebisinga abantu oba okola bulungi bo tebamanya nti olina ky'obayamba. Kiwonye ensiri ezibaluma okubaleetera emisujja. Ne batawaanya gavumenti ogulanga eddagala eribajjanjaba. Olwo kirimu kabiiki. Olwo nze ndyoke mbikkirira ensobi z'abantu ekyalo kibeeremu obukyafu abantu bonna bakyafuwale kubanga njagala akalulu. Efirimu egenda maaso. Kyalo okubeera ng'abantu baffe bakulaakulana bava mu mbeera embi. Efirimu egenda maaso. Bwe babeera nga bo baagala muntu atajja bagambako buli muntu abeere mu bunyaga obukyafu be bamanyi. Bwe babeera bampa akalulu bampe bwe baba tebampa nze seeguye bululu. Oyo kyeyamaani. Akalulu nkaagazaaki. Amagezi gemba nko. Adde balekeyo. Amagezi gemba. Kyeyamaani weetondera. Kyeyamaani weetondera abantu. Sambuwe. Ogenda oyogere nabo bagamba mutegeeragane n'abantu oba oyagala tombulira bya bululu naabo bate bannonda balekeyo. Kyafu. Ate ne bageza ne bakampa ekisanje ekiddako gwe ojja kulaba. Ye defense.
tebajja kumanyira sizo nene badde yakubasamba bajja kumpulira efirimu egenda maaso tuddako wajja maada mbu mulongo yagwe eddalu mulongo mulongo ono wuwo ono mwala wa manyinazi kikyate mulongo alabika gye yagenda okukola eyo yabba ssente z'omuntu mulongo agenda atambula buliyo manyi yali agenze kola wa mwala wo mirembe nze simanyi oba yali agenze kola eyo n'avaayo n'agenda wala nze simanyi agenda anoonya ssente ekiri ku kyalo kuno kati mulongo yemboozi samanya ndoza olaba ebintu ebyemitawana gino gyonna giva kuggwe gwe wakwata omwana womanyinaze n'omuweereza e Kampala ewa mirembe muwala wakole golowooza simanyi olwokuba nti nze nasirika kati olwono ombuzaabuza simanyi oba wamalange oba olowooza sibimanyi kati raba ekivuddemu singa tuwamuweereza Kampala yandibadde gwe eddalu naye kati oli musanyufu owulira essanyu likuta olwokuba nti omwana wamanyinaze yagwe eddalu kati ndi musanyufu abadde yagala nkabe bukaabi kakati eno emboozi ey'okunyumiza omwana wamanyinaze nga bwe yagwe eddalu gy'oyita emboozi ey'emirembe kati badde yagala nsirike busirisi samanyi simanyi oyagala kunkuba oyagala kulwana mbuuza amaka g'emiggo omukyala atabukidde omwami kumbe n'omwami walaalala omusajja nzita gwe mukazi gwe eno gye wajja bakuba kaakati no bambi kikazi kyattu kyagwe eddalu kyekino kiwala kya mwannyinawo oli gwabadde ayogerako manyi mapyolirutamanyi ono ekyamusuulira bambi waba abakazi baba n'obusente bwabwe naye badaga tolaba nti abakazi bali babalansinga ebinyona amagalo basipanda oli manyi mapya kukuula n'akusimula n'ebibuno kati kiri mu kunoonya manyi mapya obwongo bwatabuka omuwala yali omulungi ali mu kunoonya manyi mapya manyi mapya nkulabye manyi mapya wedde bamubba sente ekimuli ku mutwe sente omusajja amukuba emaali omulenzi amukuba ennago bakuba lenzi manyi mapya sente manyi mapya efirimu egenda maaso katuddeko maka g'omwami ono ow'ekitiibwa ye Kagwa Ramadhan efirimu egenda maaso yeetereza nga omanye eby'abaami kintu kyange kyebase bale kikyala kino bannaye wampa emirembe mukazi gwe wampa emirembe beibe wampa emirembe switina yeetereza ino genda ku mirimu ku makya omwami wenna obuvunaanyizibwa ino genda okukola bebi nze ngenze kuyiiya kale mukwano nagenda labika endi agenda okuyiiya efirimu egenda maaso kakati tuba tuli awo ogenda okwetegereza police linda kafande kiki kweni kiwalabye waayina omuntu gwali weyimiridde ku poliisi waliwo obuzibu n'ogamba omuntu ajaleeta sente ezo sente teyazireeta kadi ng'abagamba mujja kunsonyiwa yatyayo ku kadi nga ekituufu ekintu nga bwe biri esente omusajja yali yazimpa yatya ku poliisi abantu abasinga batya poliisi abamanyi nti eyinza okumuzza mu kaduukulu naye sente bw'azimpa aye nange neerabira okulekani sente nzireeta naye sente ezirina kanzibawe oyagala kuleeta buzibu ne waleti njereseka kadi utandise kubuzaabuza poliisi yekipaku jagenipa madam no problem tugere jagenipa musajja sente yazimpa ne akanzire yeka sente mbwazireseka
kati abadde ayagala alabika ni sente zazisasula kuba azirina Officer. agenza okwagala okujja emaali Nzirino efirimu egenda maaso mzee ku office. Twende. Unaba bantu. He's not serious. akomyewo kati okumanya ebintu by'ensi bizibu omwami buli yagendanga okukola weewuunye yasulanga akagoma akakubye naye ate ne wano ng'aliwo akakeera akagoma ye maanyi mapya kati omwami akomyewo ekimuziza ajjukira iwaleti ye kati kumba waliwo emiwunyi egize onzise ono agenda okuwulira enseke zimuluma buli we yeekweka tajjaawo buli we yeekweka tajjaawo efirimu egenda maaso efirimu efirimu egenda maaso efirimu egenda nzija waegulawo obudde bwampiseko nzija mukwano nkyanonya tawulo waye nga obadde kiweesikiriza mu kugulawo ntusobedde weesisigiriza kyava ggulawo Kande kimunawo bira. kintu omuntu nakonko naawe singa ababbi be bazze bangoba naawe ngugumudde bugugumuzi kiki awaleti oba nagireseewo oba iri mu ngoye ino mungu tukebere muzino kumbe waliwo batadde engoye waliwo omugongo gw'amaanyi mapya Kyogamba obule. bagubise ekibulangiti leka nkebere nedda ojja kulaba ebintu waliwo ebyabakyala by'otalina kulaba oleka nekeberera n'empale yino gy'ogamba temuli iwaleti nagitaddewa oba yagudde wali ensa empale engeri gy'ogisiseeyo tukebere wali kati okeberayo ki nedda naawe ereka mwami ojja kukwata mu bintu ebimu basenga baatugamba tetulina bbe balaga oyagala okwalayo esenga be yatugaana okubalaga abasajja dde eri keberako eri gamba mbu yaguddeyo efirimu genda maaso keberako eri genda oli eri wewali gwe bwotu eri yewanaaba eri ndabanga eri awatali ndaba kale kateera ayinza okuba wano bonsumbuwa kumbe ne waleti yino njirabye bananga abasajja abafumbo bali mu buzibu Sorry. tewali buzibu Good day. likewise Yep. gaakwata kuba okweyongerayo mponye abadde anzise efirimu egenda maaso abadde anzise vaayo maanyi mapya tolaba ndi maanyi mapya gano tegakyali maanyi engeri gyalina amaanyi mapya buli awulidde ng'alimu amaanyi amakadde awulidde nga alimu amaanyi amakadde bino mpuliranga efirimu egenda maaso bikuye nze nkoye play ne bannayenza amaanyi mapya ebyo ebintu sijja bisobola kati ate batukutte naawe olwoka abajangwe tulabe n'otwala eri zabadde ngoma ssatu mbadde naakakuba galabi wano jangu tulabe tuluba jangu oba si ekyo nga mugambira ddala mukazi wattu ali mu buzibu kyatayagala kwe kubanga omusajja amanya nti yeno omuvubuka ono baali bamanyiganye mu ngeri yonna bapangawo nti baali ba Luganda kumbe oli bule yafulumanga maanyi mapya n'abaako kyamaliriza efirimu egenda maaso nina gyenvaako eyo ono yajja kukyala kwinti munaye mbadde nange nina binneerabidde eka kyova olaba ntuuse ngendezereti ku mulimu naye kangende ng'obudde bukyali mulamu baayi kakati mbadde nina kyenkugamba kali nga kaso akamupaakinga neera kati ebintu bye nagamba wagaana okubaako kyolo Kirabu nagamba. ndi munange kirabu Ekyama nagamba nti munange siyinza kulabika ni nzijjawo muganda wo twakyawagana ate mbe nga nzizaawo ggwe tekikola okuba nti mirembe twayawukana naye gwe tekigana kubeera waka. yamugamba nti osobola okubeerawo ewange naye nga si mu kiti ky'omukyala gwe njagala kuba naawe wakirabe waka waliwo omukyala aliwo ye mukyala gwe nafuna mpumuza emirembe
kintu kino munange nsaba oba obeerawo oliba ofunye omusajja n'akutwala siwali buzibu era tewali aggobye mulamu kati mwoyo ya mukazi gw'olina era gw'oyagala ennyo era kati ffe tuli bantu si kye ŋŋambye embe mutima oli yamuwumuza biveeko naye nze nina emirembe sinimulabanga mu nsobi yadde neki era siga nti alina ensobi tonolera ye mukazi gwawulira gwayagala ye mukulu kiwalabye eki kale maama ate ffe tulifuna abatwagala kati alinga akolima yamuga tokolima efirimu egenda maaso katuddako ewa miisi bannange wampa emirembe bannaye ensi mayina kyenyinza kukola bannange atoba kuyindi kyoba olina okumanya mirembe ngenda gikuwa emirembe asigwa mirembe ngenda kuwa emirembe you will get all the mirembe you need kati nga mugalo kyenjagala okugamba oba ki sembadde nteesa laba singa tuba tufunyeyo ku ssente ne tuzimba apartment ng'ezo zisobola atandise okuleeta pulaani ng'amugamba iwe wabawo akasente ne tuzimba ennyumba ezo ez'abapangisa apartment ez'omulembe ez'ebbeeyi eziyinza okuleka ne zivaamu akasente efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso wangambako nti ekyapa kya wano okirina kirina abaami ennaku zino abakyala temulaba nti mwali bakuzi tugenda maaso kati omwami ono atandise oleeta pulaani agiwa mirembe ng'amugamba ne olaba ekyapa twandibadde tuzimba ennyumba z'abapangisa naye omukyala waali talina ssente ono yamugamba ndi wano waliwo essente wano wennyini wooli weebasemu ssente kwata ekyapa tugende mu banka batuwole ssente ate za apartment olwedde ziba zivaamu ssente z'osoloozanga bw'ozzaayo era obanga atalina bbanja kubanga apartment ziba zeesasulira essente ezo batandika kusolooza nga tuzzaayo ssente wamma tukizimbe tusoloze buli mwezi nga yetuzzaayo kati mubanga abatalina bbanja kubanga ssente ze muba mufunye ng'omusingo okuva mu kifo we muba muli eyo no pulaani simbi wano we mugenda ne mwewola nga muzimba ennyumba zennyini ze muzimbye mwe muva ssente ate okuza ebbanka zeekola ki zeebabanja ne tubanga basobola otuwa ssente nezizimba ne tugula ne tuzimba omukyala pulaani ng'agigula mwaka ogwo naye omwami ono twamulabye alina embaki gye yabadde asisinkanye efirimu egenda maaso kirowoozeeko mukwano olaba kiwalaba ebyo byamulema okukola wallahi kuba yali tateesa takubaganya birowoozo tayagala nkulaakulana kugamba ate singa ono nzikiririzaamu bingi pulaani nyina nyingi nnyo laba omulalu laba omulalu omwana w'abandi yagwa eddalu omuwala yali omulungi atiba obutibi yayiya akasente k'omuniga n'akabba kwega ebintu by'ensi bizibu osanga omuwala ng'oyo nogaye mukazi yandibadde ali obulungi ng'alina omusajja gw'ayagala naye ate ono bwe yafuna omusajja gw'ayagala omusajja yamubba bubbi efirimu egenda maaso kati gwe kyolabanga laba omuwala efirimu yino bagiyita pulaani B kino kyekitundu ky'ekyokuna ebyasooka byonna biri mu Jamada videography wali ku Energy Center edduuka li namba B22 laba omwana w'abandi buli kimu wuno wano mu ttaka buli kimu mu ttaka wa azigeraga bayina ebigendererwa kaano tuddako ewa mukyala loodi naye naye luno olugero olugamba nti baawe yagenda bunaayira kukola vaawo ndoozi omanyi we lugwali ebiseera ebisinga bagamba ndi abakyala be bakuuma ewaka kaakati kino anti kankikubuulire Innocent we yali akyabeera wano nga twebaka bulungi
naye okuva lwe yagenda yali ne bbawe ng'emirembe weegiri naye okuva bbawe we yagenda mu nju atyamu ekitaali waluli ebintu kati bigwa ku nnyumba awulira obukukulu obukaba ekiro awulira entulumu zikaabakaaba wano entulumu buli lunaku entulumu tofaayo ngenda kukufunira ekyokukola yamugamba ni oba ennyumba ekubo yenkufunira ekiddako nze ndaba ekinaakola tofaayo gwe kiwa obudde ngenda kukufunira ekyokukola ono kayungirizi gwe buli kizibu ky'omukaabira aba ne pulani ekikugjamu kubanga anayinza ennyumba ntandise ogiteba naye sibalina kye ngenda kukola kaakati ebintu byakuyiiya omuntu tekyali kutuula amiisi yuno ye innocent nange nenkyuka nze okuva lubanzibanga ntunula bwenti ate omubbi bw'abanga agenda okubba ajjanga ayagala okuwoolera omusajja yanziba akakaaga neŋŋamba bannange kati byali mu kunnyonnyola mune kuba kati mu kakaaga ako nange nkiraba nina okukula omuntu ebbweddene sobanga wentera okukolera labayo kolenga eri mu bukadde 8 yamugamba njagala ofune poloti tugigule nze ngenda kuleeta omuguzi abinnyonnyola mukwano gwe ayina banne bugikole bukozi nti ogirina yamugamba nigwefunayo ettaka ery'ekiwaani ojotula ndeete omukazi kyala wa oli omukazi ayina ssente bino byonna abibuulira ono ayagala kutegula mukazi maali ndo kitetenkanya asoose ng'asaaga yagamba ndi ye yava ku byekisa yakola ekisa omusajja n'ajjamu bba akakaaga mu by'omuzannyo kati yabala kutegula ddiiru ya bukadde nga 800 ku 100 gwefuna ettaka ne we liba lya mulirwana ana gwe ngenda kusasula miliyoni 4 zizo omulimu guno singa okukola bulungi gwe ngenda muleeta otulambuze ng'eriri era obanga atunze naye ku muntu eyali atunzeko obusente obutini gwe bw'oyagala okola ebirungi byokka ng'ate gwena eriyo bye bakola efirimu egenda maaso oba onoofunirawo kye navudde nkuyita tubeeko naffe kye twekolera ago amagezi si mabi kati tugende tutandike eddiiro ebyo tulabe nga naffe buli omukyala gwe nakufunidde oli teeta ne tuddewo akayongereze sasula transport amaka ayina gwe kwata bukwasa emitwalo 10 n'egyo kati kayongereza ayagala za kugoba ddiino 15 nga nnyingi kwendi gomanyi byogendamu wali ogenda masavu omukazi buli kimu yali akirina kansasule naye maama omurasita abakazi abasajja abarasita nabo gye bali ng'abeera awo anoonya mukazi amuwasaayo ayinza okunkuba rasiti zange sente ne zita asasudde emitwalo 15 baamufunidde omukazi oyo agenda mubba mukazi omusajja amusuulawo wegenda wali okube bulungi engoma ze buli kimu ekintu kijja kubanga kirimu alaali ago gaali maanyi gange nga kati ogenda okudda eno kiikoke ekyo kitegeeza nti mwalonda bulungi bagenda maaso n'okuleka ndi gwe nkusaba weetondera omusajja neetondera namusonyiwa kati twafuuka ono yali abbye eggaali yali agibbye ku ono omukwano guvamu era bagenda maaso n'okwetonda kati aba ali awo ogenda okwerekeza aliwo omutuuzi ajjako abanayo kyeyamaani mu nnyambe kiki oyo mulongo kati omulalu atabuse ku kyalo atandise osala obwana bw'abandi abulabanga bukoko mulongo agenda tumalya kati oyo mujjukire omwezi oguyise yasala omwana wa Peter kakati ono wakubi kati yakagira abaana babiri abasala n'abajjamu ebibumba naye kati nammwe kye tugenda okola mulalu atufuukira ensonga omulalu tutule butuuzi awo ng'abatalina kyakola omulalu ate busibantu nga tutunula tulina kukola ky'omulalu ono omuwala baamubba akasente maanyi mapya yaleeta obuzibu efirimu egenda maaso kati nno ate ziba teziri busa bebi n'akantu kalungi sebo bamuleese omukyala agenda maaso ettaka alirambula poloti yo ngisiimye wuliriza bamuleese segujamisi laba atunda awano wonna ettaka kintu kirimu egundi kiriozo ono gwe baafuna bulungi bannange Uganda mwe tuwangalira abantu balina pulaani B oli bw'aba teyasoma aba ne pulaani B ate asoma okola ki kati ky'abalina okola ye pulaani B
Efirimu egenda maaso. Na plan y'okuzimba onera gwanti emyaka gigenze kati. Efirimu egenda maaso. Sigiri abeko byamaliriza ebirala mu kyalo. Efirimu egenda maaso. Naye kati njagala kumanya ku byakyapa. Ebyakyapa? Madam, photocopy yo nzina wana. Efirimu egenda maaso. Yinzo muguza poloti oboguze kungulu. Eno photocopy y'ekyapa gye twafunye. Wano kano yenu wano decimal 7.9 ku 13 milioni za ffelwenda. Tekina buzibu tekina buzibu. Ono ye yabaze yaleta plan buli kimu kyonna yakirimu. Okola mami. Musajja mugutunzi wuno mubagagga bano be bannanyini ttaka wuno ayambadde ne kooti ya kitaka. Be bannanyini ttaka. Si eriwa zekangene ekitetenkanye. Kadi amugaba ngenda mulandi ye mwami. Bagenda mulandi bakebere ku photocopy eno kakasani plot number ino jeri abalandi bagimanyi. Sibya tukeyo nga ogula mpewo. Kumanya? Ye mirembe. Aye sente oseddemukko. Bino byonna bye tulaba bijja bitya. Kwe kuba nti omukazi ono atabukira bba n'amugoba mu maka. N'atuuka n'okulabika ndi akola ki? Awasiza mu nnyumba ya bbaawo omusajja. Kati omusajja wuuno naye ayina amaka ge yaleka. Ye amaka ge yaleka kiki ekiriyo? Kubanga akyapangira gano. Ogenda okudda eno? Ndabaasi. Genda. Omukazi wuuno ali ku mitima gya mwana w'abandi. Yamusaze n'amuyiwa ebiwoowoolo. Asala abwana abalyamu bya munda yagwedda lubambi mulongo yataama yatabuka. Banange bw'oba okola omuntu ekintu sooka olowooze kyekiyinza ovaamu. Omwenda gw'omuntu ali ku kyenda akyesunga bwesonzi tekisirira ye nga kiyidde mangu ng'omulalu waali ekyayidde dda ali wano abengeya bibengeya ye mulalu baasi. Bananga omwana watwamwekeza ebiwowolo taata w'omwana yalaba ku kiwowolo ky'omwana we yagweri. Jangu muwala gwe jangu wa pitako omuwala bakuba emigo gavumenti eremereddwa okukola kiteekeddwa okukola ku bantu nga bano kuba omuntu ng'oyo obulwako nejja omutwalo olumutuusa mu kooti ng'omutwe mufu nga batwala butabika ate basobola okuvaayo. Kati abatuuze baamussa mayinja aleme kuddamu kola ki kusala muntu yenna. Kati munnaye nga bwamugamba nti otya mu nju n'empuliziganya ne Innocent n'angamba ngende mu kyalo mulonereyo muto we Andrew ajja agira kuumako era y'ono gwendeese amwoyo nasanyusa okulaba mmuula. Kati ssebo ono omukazi omanyi kye yakola property master bwe yatuuka ng'agenda mbu ng'aleeta muto wa Innocent. Kyokka ono tabeerangako muganda wa Innocent. Ffe tubeerayo eyo mazowezo kale mba mukavaala kuba mba n'obuyana bw'ensafeesa. Ngera bw'omanya abalangeranga abo abalangerange omulaba abeera aluma amannyo kumbe wabaawo gaati kati waba taliiwo alumamu mannyo kati ng'amwanirizanga mulamu we. Mbono engeri Innocent gyali ewala ali mu safaari. Jukira lo mukazi ono yawa Innocent diru eyo ey'okumupangira mirembe yaliwo gattaganya property master. Kadi poliisi egudde kubasa omuntu tamutya omuntu kwegamba ebintu by'amateeka bizibu. Omulalu yakoze kibi okusala omwana n'amugyamu ebibumba naye ate poliisi webaguddeko muba bakulimino mutamutya omuntu ze kibooko zino. Lwaki mutta omuntu? Tubatwale kubanga mu abalalu abalamu we mukuba omulalu ate namwe muba n'ekizibu muyiteewo. Defense gwe w'ekyalo ne mukuba omuntu ne mumutta kutwalira amateeka mu ngalo. Egenda maaso katuddako maama nnyabo
ono yuno. Hello? Wanji? Mwami Kiwala. Kwendi mulamu. Jangwe wakaka. Omanye ekiri ewaka. Ewaka? Koye nti ekiri ewaka. Pya. Ono manyi mapya ono mukoddomi we yayita mukoddomi wo. Kiki? Muka akola ki? Muka ali eno engoma agikubanga yagigula. Muki? Muka ali eno akagoma akakubya akajjemu amaloboozi gota. Sitegere yasooka nawunga omukoddomi wange. Omukoddomi owuwo ali eno manyi mapya. Eki? Wanje? Ibwange. Yasooka n'atyamu tekisoboka. Kiri impossible. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Era nga twagala tumanye luddaje biggwera. Busaanuuka. Kadi ssebo wagenda okuyita akaseera. Eyajjanga simanyi muganda wooli. Ali eno bamuweweeta anti baliiko banti mukababa wazira nsonga. Ne bamuleetera wano. Obomboyina bubomboyine. Ate oba nsaba gyali. Afire naye. Kadi ssebo n'omukazi wagenda okuyita akaseera ng'awula ne bbaawe takyayagala akomewo. Kubanga mulamu wa mulabiridde bulungi okusinga. Eni muganda wange oyo tadda nakudda. Kuba nze nina okukulabirira bulungi. Nze kazitono ndabirira mu byokulya. Nongulira n'emiti wa musadda. Kati ogambe bali munju. Kanvewo tebansamuliza bajja gamba nze nkoze olugambo. Omusajja agenda okutuuka mu nnyumba, agenda okujja mu nju, agenda okulira amaloboozi ag'okusiita, amaloboozi mukoddomi bulijjo taziza mwannyina. Kumbe oli tabangako mukoddomi wetwogerera wano yaliko. Kandabe waliwo ekintu kyolaba n'olabanga akajonjo. Kiki ekiyinza okuyamba ku mbeera eno? Mutaka ku kino kye yalaba. Kuba kati kuno kummanyiira. Mu buliri obwanga amasuuka nze yagula. Bano baagala kuleeta buleesi buzibu. N'asooka anoonya ekyokukola. Ekyanguwa baasi. Kuba kati kano kamanyiiro. Efirimu egenda maaso. Omusajja n'asooka ggulawo. Yayingira mu nnyumba eyiye nga mando ebawujjadde. Kino kye bayita ekikoowukoowu. Ng'era omanyi bamumanya ayina kudda lwaggulo. Omusajja kye yakola ne yeewaayo n'omutima gwe okufa n'obutanyagwa. Temujja kumanyirira wano. Temujja kumanyirira wano. Alayika abasibye emiguwa kati kano kakomawo. Olya yafuluma na kiso. Mulamu ate kiki? Mba mazzi. Wanje ekisonga kitonya musai. Kati omukazi ono badde ekintu kyasuubira. Omusajja ono bw'asanga mukazi we n'omusajja oli ekiddako kubagoba bugobi. Naye kati kabase. Bannaye kati nkamu gaasookodde munda. Toyinza genda maaso. Omusajja atemudde abantu. Kati ate kino nakyo kirala. Weewaawo aba agyogeddwa naye ekyokutta si kibonerezo. Kadi kano kadduka buddusi. Kadi bwe kadduka katuukira ku poliisi. Kiki? Mujja bannange muyambe Kiwala bannaye omusajja abantu ewaka. Engeri gye kirindika atya ku ekyo ekivudde mu kyokutta abantu bayinza okubuuza kuba nawe kaba kaawaka. Afande n'avaayo. Jagenipa. Ugwe. Kwa nini yametuga muntu? Kiwalabye. Hello. Calm down. Ani ontese bantu. Aberewa. Ewaka. Are you serious? Tunulira. Is he armed? Aine mundu. Wa muga wa mundu wachi. Can you take us there? Omusirikale wamala okumanya ndi gwe balumba si wa mundu awakkiriza. Omusajja ali mu nnyumba amanyoni yagenze leeta buyambi. Kumba aleese poliisi. Kamulimbe limene kaga tutambula na kukalakala na kyambe. Buli omajja kumanya nti otemudde. Kati ogenda okuggulawo.
Officer, we've come to arrest you. I'm innocent. Yeah, I'm innocent. Yes, I am. Aweza talina musango. You put down the knife. Teka wansi akambe tulaba boli innocent. Put down. Kati oteka once then sembelele. Hey, you see? Tulaba boli innocent. Kumbe you were suspect. Kuja. Tozira mpingu. Mpingu tebu tula. Nasoka ja kagogwa. Sajjo mukuru. But officer, I'm innocent. Officer banange bali beba. This is a murder weapon. Nawe jangu ono mulamu wa muyinza okuba mweteseza yitawo. Ate family amwe tujirina ko liko dencham. Bananga omusajja akujoze. Doga akolabe ku kabuyiwe yitawo. Ne bamuyisaawo. Lakini yosika. Kumbe otemula. Jamwenga to. Bazikugisaamu jobera bujote zikutuuka. Otemula bantu. Joking. Ajudo musayo beda ayuzanga bwasokola ebiwowolo. Jangu wano. Sirika teri yagambye kutta mu. You come. Yitawo. Owalira kumba walira. You enter. Ogana okuyingira no tujja ndokora. Kenda. Wayingira. Tazinata muntu. Toma musipi wewe. Mujembe omusipi. Toyingira mukomera na musipi. Ono muteke mukomera ly'abakazi. Yuko. Kenda. Gana no mutabusi bantu otunula. Magezi. Kati no genda okuveyo sebo no ngatagenda kusinka namba kiye baba. Chapa ya chikuwa. Mbandi yao. Ulira story. Gakisenge. Ngajjana chapa. Ngachukua ku meza anti chicho. Banange muri oba ulira otya. Era bwe nakitunula ko bwenti. Ate sawa yo nalowooza kuggwe. Ye ate lwaki. Anti gwe wampa amagezi. Kati ebirowoozo byonna ate byanzigira kuggwe. Munnange nga ngamba nti innocent akagere kenkwesiga ennyo ekyapa kino beera nakyo gooba okitereka. Nengamba bannange kati nange obutalaga embeera wo ate ekyapa nakyo kiri mu nnyumba kizeeyo ogira obeera nakyo kati neryo bbanja era wendi nze nsalawo nti nkole kino nze nsalawo nti kino kyekyo ekyapa bakimuwa era nga yetogerera abulako kimu kyakola ki nfunirawa kali kumbe yamuwa plan naye abayagala omwawula ntemera kati nawe obadde kinnasuuna ngenda gguku kino ekinulinda kutumala okutunda amba manyi otukeyo ne weefuula kaloosa kali kefuula akali kakwata essendi kumbe kali kakyalimu olwavuyevu kali kalegedde se omulodi yagudde mu bintu kakati ogenda okuveeyo maanyi mapya poliisi maiti egijeeyo bananga obwenzi si bubi ng'obukola nga si bannakwata naye bakusanga giba giwunya kati nga etudda mu Bank Uganda empapula za looni bazijeeyo mukulu yuno atunula bwesigwa bwereere kumbe ayina kyabala ate omukyalo ono tannakiraba omukazi bw'aba wamusanze nga yategedde aba ategeera naye bw'akyusa langi nedda mu buta ebintu biba birala basooka ne bakugirayo foomu n'osoma ku mateeka ayewoza obukadde 2 buli lunaku ozza emitwalo 4 boleeta 399 mulundi oguddako oba oyongeddwamu kyajezi kasuubire nti ogenda kagoberera amateeka agategedde tewali kiyinza ogenda maaso nakuleka ne kimutegeeza ekyokukola ebyo tukuwa okubanga ogoberera fayo yaffe gye tukuwa oba foomu yaffe efirimu egenda maaso meanwhile nga bwe kyaverifyinga okulaba oba ekyapa kyo gyekiri mu land tugenda tutumayo ba officer baffe okubanga baverifyinga ekyapa okuba kiri valid kuba kyetusinga okubanga twetaaga okumanya era kijja twala ennaku 7
ez'okukola. So mu nnaku ezo 7 naawe ojja kuba omaze okubanga forms zino agenze kwewola ge magezi omusajja ge yamuwa beewole ssente bagaggawale. kyonna ekyetaagisa. Wansi wano ojja kulaba referees. Tunulira nagamba eno ya Jamada. Era fenga Bank twetaaga okulaba nga referees abo bali mu Bank balinamu accounts. So ekyo take note. So kati forms zino genda nazo for 7 working days kuba tulina ba customers bangi. Buli kimu kinyonyoddwa. Kimu kiri buli kimu kinyonyoddwa. Musanvu zokola gundi yenda kubewedde tuyanze efirimu egenda maaso. Mukyala ng'amaze okutegeera process eza looni. Mwami yaleeta pulaani yono omwami omulungi ennyo omukyala gwe yeetanira era omukyala gw'ayagala gwe yeesiga. Bw'abanga alina kyayogedde kiba kyekikwata ano bebi. Yeesiga olulenzi lwe. Sawo osanga omwami akuta ensawo y'omukyala omanyirawo oyo kinyobooyi. Efirimu egenda maaso. Nga wakola ku bintu byo. Kyekiddirira katudda ku poliisi. Musajja ato emiwunyo gyazze dda kiwalabye. Agenda maaso agamba lwaki tebateesa ate oteese ne poliisi. Oyagala kuliisa poliisi nguzi. That is an offense. Poliisi temala misango, omulamuzi amala emisango. Oba abakukuba kibooko bakinaaba ki kyonna ekinaaba kize. Kyojja okuleka ndi ogenda nakyo. Owulidde ssebo? Ekyamazima sitanga ku muntu. Nzira yina etaasa bwetaasa. Weegaana nga twasanze omulambe wo weegaana mutotanga ku muntu. Gwe togiza oyagala kukyusa statement. Kama unataka kukyusa statement, warudisha nyuma yako kwa ndani. Kwenda. Wengele. Oyagala kunkuba. Musajja de bamuze mu kadukulu. Ndani. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Busiru kumanyira omanyira nze. Kaakati no tebakulwisa. Ennaku zigenda okumala okwetula buli kimu bakiyisa mu bufunze osobola okuleka ntutuuka ku kigendererwa. Okuyungibwa ku akawunti yo. Era kati oli wa ddembe okukola kyonna ky'owulira ng'oya. Essente zimaze okugenda ku akawunti ebya banka oba ogenze kwewola balina akawunti kwe bakuteera. Era bw'oba ozzaayo akawunti eyo olina okuleka ndi kwe batuula aba banka. Namba emu mu banka zonna. Fenga Bank ekintu kye tusinga okugoberera. Bebake banka eno ye ofiisi eyogerezeganya abo abazze okwewola. Bw'oba oyagala okwewola wano wojja. Okusayininga ku foomu eno. Kasita osayininga. Okukulizo. Ebigambo biba bingi ebiwandiikiddwako naye okutegeerako kwe kumanya embooko z'otuddemu. Efirimu egenda maaso. Looni simbi nga bagikuwa. Naye looni ekufuukira omugugu mu kuzzaayo. Looni etabula ebintu. Okubanga twongerayo okubanga tukolagana nammwe bulungi. Era tuliwo. Efirimu egenda maaso. Ideas okubayamba mu loans ng'ezo. Era tuli betefutefu nga Bank okubanga tubongera looni endala mbanga eno looni eweddeyo. Era wetuli okubayamba mu bintu bingi. Okuba ideas, okubayamba mu loans, okusasula amabanja. Ffe wetuli ku services zammwe. Wuliriza. Nyamo tuyanzeege. Kalezo. Naffe tweyanza nnyo okubeera nga Bank etuwanguyiriza otuwa looni eno n'obutatukaluliriza n'obutateekako nnyo obupakulizo bungi. Omukyala musanyufu. Naye go ssente ng'azifunye bigwerawa. Sente bajjoza kuzimba efirimu yino. Ye mwami aleta plan Amisi Kalimagezi. Mwenye akili yake, akili mingi.
kubanga nze akiri mingi kanjimanye emirimu gyayo engeri gye gikolamu weetegereze gana mu mbeera yonna mpozi katugenda tetulabe nga tubakubye tukola ebirala naffe twebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era tugenda kutuukiriza eyo bennyini okuza sente omukyala nga yeetema ne bastaff members banabalala era ng'agamba agenda kubeera mukozi mulungi nnyo okulabikani akasente kano kadda nakutwala kuwakuliza bungi nga banaffe abalala tugenda maaso ne firimu biggwerawa twagala tumenye gye biggwera jangu tugende mukwano sente bakabawadde akasente bakafunye ku akawunti kwe bakajja eno ye pulaani B abantu bulijjo bajja mu bulamu bw'abantu nga banoonya gaapu singa emiwunyo gibagize ono ekintu akimanyira waakimaliriza atya nga tudde ewaka tuyinza kutabuwa kubanga awulira akooye ebyo byayagala kumuweweeta kumuwembejja mumbejja atali mumbejja ayagala okuwembejja banaye mukwano nga nkooye atandise okwogera ng'omugagga waliwo sente neewole n'enkole atandise okutunulanga banaye mukwano ng'onjagala nze ndagamba najja kwagala ekintu kyo wekiri mwala ali nze ngenda kuleka ndi buli kimu nagaana obonebone nga ndi wano ayogeza gonjebwa emabega w'akamiro waliyo luleeke era nga sola kiteebereza era abalina ebyapa byabwe laba omuniga bantu babeeranga bagagga olina oddaawo n'otereka ekyapa ate ekyapa kisobola oleeta sente kati nga mugabo olaba ensawo eno omanyi bwe muba mutambula mu kibuga oba owa abantu bakula kati nga mugamba ni ensawo eno oba laptop bantu bano baba ensawo gye tutambudde naye ate omuntu akulaba ozunga nayo tunoolera sente zino twandiziggyemu mu nsawo kuba abantu abaswama ensawo zino abantu abaswama ensawo abakulowoleza ebintu bingi kyava akwata akaveera sente tezisaana kutambulira nnyo mu nsawo sente bwoba otadde mu kiveera nga kino oli alowooza otwala kasasiro n'akuswamye muwa ku ndowooza endala zino sente zo gwe mwana gwe wayiya sente sente munange tuyiya mwana gwe wayiye sente tereze namu olaba sente ze tuyiyiza gwe sente zivuddeyo okutuyina ekyapa banange omukyala musanyufu byawa omukyala musanyufu nnyo nze tewafunange buli kimu kigenda kwekolanga ng'agenda maaso omukyala atenda ntegeera ya mwami ya waggulu sente ogambye enyonta ekuluma enyonta ennuma enyonta ekuluma kankuleetere ku kyokunywa mukwano waki sente tozitereseeyo eri amwesiga musajja ayina laavu obugomvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kadi bw'avaawo si yalwawo nakugamba alina wano biliyoni ya sente sinakola kiraba kankuwa omutemu yamuganzi nagamba emitwalo gya miliyoni zaana miliyoni 4 talina gye yasoma eyo pulaani B yasooka n'azuula n'emimiro nga gyewagala sente bazireesi talina gye yasoma sente bazireesi soko teeka mu nsawo okubalamu si kwa wano nagamba miliyoni 4 sikwali endagaano ziweddeyo ze zino bupapula bupya bwe babugire obutono obwo omanyi wulira omuniga sente olide za miwunyo tondabangako kyonna kyonna ekibaawo kati ddayo mu basajja genda
ebintu byowetereze nange netereze bya ne engeri gyenjibwenti sigenda kuddayo eyo kati gwoba oyite eno boti wansi tobayite bano boti wansi zekankwate lino nekuba likyuse sente ekuleeta ebitego oba obadde wambaliga sente ekuleeta okuzimba bwoba obadde musujja kati oluvannyuma omukyala mwami yamulinze agenda aleeta amazzi teyagaleesa aleeta mulabako kati nga tatandika kuba ku ssimu ya mwami agenda okubira omwami essimu y'omwami nga takwata omwami atakwata ssimu kiki efirimu egenda mu maaso essimu y'omwami nga te essimu y'omwami kiki efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso simu katonda wange sajja essimu terinko wali ogambyeko mutereka mu kadulowa n'otasangayo gy'omugambye ateeke ate n'ogenda okuba essimu yoyo gw'ogambye terekanga essimu teriiko ekibuga Kampala si bizimbe kalina ekibuga baba bantu kati yakola nsobi ng'ajja Vincent na ajje uwo akuyite tugende wano n'amanya gaveri tebamanya Innocent kati gamugamba Vincent wamulaba kwendi kiki simulaba zembadde mayinti olwambadde nze ndabe Vincent oba ali eno oba munaagula ettaka mubenga muligula kuba nange ettaka njagala olitunda oba temuyina sente nze ngende nabo omuntu omulala asasule Vincent jali simanyi Vincent oba n'omugaga yankubidde simalabe kuli tunuulira ono yagamba yafunye n'omuguzi omulala kirabika bano mwakereye kumbe mutaka ayogeza miliyoni 4 kwe yeesigamye miliyoni 4 esente efuuse sente eyagamba mbw atunda tafaanananga nako wadde okuba n'ettaka byonna Vincent yapanga nti maama wakugambye kiri kimu kyonna katuddako maama wa Kiwalabye kiba n'enkomerero Kiwalabye kiba musiba ekyo ajja ku era bambi mukazi atuyeraliikirira kuba omwana ebizu byasanze mu bakazi tobirabanga mirembe yasooka omugoba kati ate ne gwe yawasa yamufukidde ekirala yatuuse omusanga n'omusajja mu buliri bwe oyo naye kwegamba ekyo ate oyo yakoze kibi nnyo mirembe yataama naye ate ono kye yakoze kyali kirala nnyo 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 gitwala kali maama amuweereza meseji ey'okumugumya tatya buli kimu kibaako n'enkomerero n'entandikwa yaakyo weni kale maama ng'amugamba nigamba omwana wattu agume mwana wange naye bannange ensi eno ng'emukozi ekigenye kati ono wuuno kaakati nno genda okudda eno property master ng'ajja kayungirize simulaba munoonya wonna simanyi gyali simanyi omulabako eyo kiki ekigenda maaso mirembe sikimanyanga nako ndi Innocent yakubulako era nze bulijjo ndi eyo mmanyi bwako mulababiri naye bwe yakubulako walipootinga ku poliisi laba etabu nabwo musango kati omanyi kye tuba tukola genda ku poliisi olipooti mukazi mweraliikirivu awulira mudagudaniza musima obuyondo omusajja oba yabula bubuzi oba yagwa mu batemu kayungirizi byawoza sajja ayinza oba yagwa mu batemu kyategeera sente zange awulira ennaggwemula okubula kwa Innocent si kikulu naye sente Innocent yakabuze naye sente tezandibuze kade yagenza olaba omusibe mukomera yuno ye muganda wa Kiwalabye eki agenda okujja avuddeyo akomyewo baadde babugenza okulaba omusibe Kiwalabye ekyali mu buzibu olaba ebizibu bye tebikoma kalise bono ali naawe weeta kikazi kya Innocent ngenda olaba gwe mukazi gwe ngenda kuwalaavu gy'otalabangako
ono omusajja ali akusaagisa busaagisa kali kumbe Innocent bwamala okuba emaali kali ng'asooka oba endala yaziterekawa ng'abaako obusamambizo bwasigaza mu kiveera kati akutte ekkubo bw'alaba batali amugoberera kadi kumbe gwe bayita mulamu we ali waka yafunzaawo dda kadi omwami ng'akomawo agenda okudda alaga gye yagenda kuyiya akomyewo gye yagenda kuyiya akomyewo yasanga bano bali mu kweweeweeta kwekenzije tolaga yakwata omuniga mutumanyira nnyo mukazi wange gwe aliko mukazi wange ebintu bino bizibu nnyo naye eri gyabadde yawamba mukazi w'abandi naye tedi musajja yagala mukwatira ku mukazi omukazi kye yakola yava gyava ne omukazi yakuba bbawo enzuguyo omusajja nakkirira wansi buliti va kubiri otasiza abadde agize edduuka oli naye awedde edduuka oli ly'omuniga adde balijje mu position naye abadde alina enveera gyakutte badde empuuta mukene kadi ku kye yalaba eno layini kati ate wali wajja ye kayungirizi kati kayungirizi ogenda okujja kumbe ekiri mu nju kirala no kyava akwata omukazi baba bagenda mwe kaweefube ekyali wano kaweefube ade just mwana oyagenze nazigwamu embye mukubye eki embye mukubye embye ono kwe kutuula kiki ekigudde wano abakyetegereza omuniga amukwatirawo kutta bujulizi property master kayungirizi bannanga buli kintu kyokola mu nsiri babbanja weegendereze okalya ddakadada Innocent teyandibadde mufu singa omusakazi ono kayungirizi teyaleeta muvubuka muyaayi wano mu maka ga munne omusajja n'amutuga kubanga afuuse mujulizi aye tebandi mutuze singa siyazze aye teyandize lwakuba mirembe yamugamba Innocent yabula kati alina okujjalabo ba Innocent ali eno kati naye bamutuze buli kintu kyonna kyokola kiba bbanja naye buli mulimu omulungi gwokola gubaako eri babbanja era manyandi wabaawo ensigo ey'emirembe egyejosize bw'osiga ensigo y'ekibi manya olina kukungula si bulungi ng'akwata mukazi katimba olwo badduka bagenda basaze bakwate kubo babe nga bava wano teri atamanyi nti ono mukazi yafumba wano singa omuntu yenna anaasanga abantu bano nga bafudde kiki ekiyinza okuddirira babalekaawo bo ne beeyongerayo agenze n'omuniga bagenze n'akasente efirimu ye pulaani B tugenda maaso ne pulaani B tugenda maaso ne pulaani B era twagala kumanya ludda bajja bigwera katuddako wa muzeeyi ali wano Jamada Kafeero oligino names Kafeero Jamada alabo gundi aloyona yagenda ku kibuga kirabo ogenda okulengera mbu kyeyamaani ate alina eggulire ezze nalyo tombuulira anti ono omuto ali ku kibuga tomanyanga efirimu egenda maaso era mbadde wakutegeeza kakati bitabuse kwanki bitabuse ate biki eggule kyemu aliwo yena jukira kirabo gye yagenda oyo omuto abadde abeera wa kiwalabi eki bagambye mbuyasa abantu babiri okimanyi nti muwala w'omuttemu omuwala gwe yafumbirwa ani yali agenze ono yali yamukaka n'ojjukira okufumba wa kiwalabi eki kiwalabi ne mukyala kati ng'omwana wange kirabo yabase abase poliisi eva kunkubira kati ng'embuza kati kyamani olugambo lwo yali alufunye ne luli ku bikukujju
kogwe consent yenze olugambo luli ku bikukujju omuntu efirimu egenda maaso ngagenza okunnyonnyola ng'ennyonnyolani muwalawo naye omwana omuto obuvumu bwo butya bujja oba okutta abantu babiri balamba consent no era kwe kusaayirira kati nzijeewo kakati nkutegeeze ntya ate ogenda kukola otya ate ogenda kukola otya laba ettabo kyebaagala okukuba essimu anti nga bw'omanyi poliisi mu kunoonyereza kubanga oli muwalawo yafumbirwayo noono n'akola ki n'agenda okiwulira kati n'abadde era naawe balina okutuukako ate n'okumanya omuntu ono wulira olugambo luze tegedde bulungi bamutwalawo kyamaani yaleeta egguliro no yawulira ligaze omwana bw'abanga yatemudde kitegeeza olinga gwe yamusindika agenda atemule baba baagala nnyo okumanya abamuzaala gye bali anti luyinza okuba nga lwavudde eno kubanga bagamba olukwe lwavudde wuwo bali abakyogedde balabika amawulire bagabuulidde era babadde bazizeeyo poliisi ey'emigombo baleete ey'emmundu ekyo nakitegeera poliisi y'emiggezeyo baleete ey'emmundu efirimu egenda maaso kakati Rose katugenda mwana nze njali numa ate nsubira nawe bwoti enjala ebali bubi bali mu kasiko badduse ne ssente nofuna emmere kati omulasita kyeyakola nga amuga agenda oleeta ebyokulya kubanga yava akwata mu kiveera kyabwe bali mu kasiko soka okwata etaano ekyo atolerako wali sente zino nzipu oziyiiyo ozifune ate afundikira alidde abamulala kati ono ng'asigala mu kasaka oli agenze leeta kyakulya byebyo byowulira ni baliira ku nsiko kaakati ogenda okuva eyo waliwo aleese omuntu saagala kumanyiira ono akutte maama wa Kiwalabye gwe mwatu kati kansookeeku gwe nyapo ekiso ekyambe kibadde kiwagale engera maama ate obadde ki maama wa Kiwalabye ekyatandisa okufuna ebirooto ebyentiisa ezo sinnyonyogeze emiwunyo gye tulaba binyo mwanange atandise ofuna ebirooto ebyentiisa kyekugumudde aloose mukulu munne amwambalidde taata wa Mirembe kiki wowe simanyi oba mwana wange gyali mulamu Kiwalabye mu komera gyali maama baba asaze dda egenda maaso ndoosinga banfumita ekisoba ti ekyo ekirooto oyinza obutaddamu okwebaka woobadde oyinza okutya okwebaka obadde olina okwebaka maama naawe ekirooto kyekikugumuddewo oti omukanzi naawe maama naawe ekyo kirooto bulooto ngeri ebirooto ebyawe Kiwalabye gyali ali bulungi efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso simanyi nakumanya ndoose bubi nnyo saagala weeraliikirire ebirooto ebimu oluusi bituukirira maama Kiwalabye mukomera gyali nze manyi ajja kuvaayo kaakati ogenda okudda ewaka onzalidde abaana bawala berere tosana nabaana balenzi akaana akalenzi wakagasala enaku zino okiraba naye okuva lwabazaala sibafunyeemu wada laba ekikukudde maka nolwekyo kati omwami atabukidde mukazi we kati ongobera ki va wano wazaala omwana gwe wasooka okuzaala yali mwenzi n'agoba omusajja n'amugoba mu maka kati omulala gwe wazadde yatuze bantu saagala kino ekintu kyonviira buviizo twale ebisiri kandeete neguniza ezisigadde kati ebintu byange ojja banetongoba mwami genda wagobedde mulengera tongoba mulengera nkyafumba mulengera n'omukyala bagenda okweyolayola emu ku bbiri ogenda okwetegereza gwe mukazi gwe mazale gwe demu gwe kino agenda
nyenya omukazi kaput kati mulengera yavaawo ng'atagenderedde tebandaba ebibadde eby'omuzannyo bannange weegendereze eno ensi mwotambulira mulengera kale afuuse komando atagendangako na mu magye naye embeera ekuyigiriza emize ogenda okulira ekyalo kyeyamaani ajagira alangirira abannange leero omuzindaalo nze ngwekwatidde kino ekyagudde wa mulengera afuuse suspect mulengera kyakoze ayombe n'omukyala yali mulabye batugambye mukyala wamugunze mukyala tubali tugezaako muyamba afiiridde mu kkubo ng'atwalibwa mu ddwaliro mulengera afuuse omutemu omukuba tuuze ababadde abakalabakalaba mulengera mubi nnyo woolabidde ku mulengera tuyambe nnyo okuba ku mutwe kituyamba mulengera wali tegeze mangu wolengerera mulengera ng'omulengedde tegeeza poliisi ekuli okumpi mulengera engeri gy'alikira tutwala omuguwa mulengera atuga amateeka kale nno ekyokutwalira amateeka mu ngalo kibinnyera wolabidde ku mulengera wonna tegeeza w'amateeka ali okumpi mulengera abe ng'akolebwako mulengera ali mu kava buyambi bwammwe ate ayogera asembera mu kava y'omusajja mulengera omuntu agenda kukola atya bannange omuntu agenda kukola atya efirimu egenda maaso omuntu akoze atya ono wuno ali ku ttale kino kye nagambye kye bayita okuliira ku nsiko efirimu gy'olaba emanyiddwa nga plan 4 plan B ekitundu ekyokuna mukyala aleeseyo akamere basi kweni gwe tuleese eyo omusajja kye yakola laba ensi yakwata ekikazi n'akituga kubanga omukazi ono bajja kujja babuuliriza yamutugirawo siina kagenda na mukazi kirungi nze teri ammanyi omurasita ng'atuga mukazi va mu sente sigabana na muntu yagamba tagabana na muntu kadi agenda okwetegereza we yamaliriza omutuga n'alaba nga teri amulabye amutugidde mu kisaalu yamutugira mu kisaalu efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso sente za banku ziretali wano tukunoonya kati ogenda okudda mu bank waliwo atandise okutunula ng'ekundi ozanya n'okuzanya yajja wano olabye sente looni ebanzibu yajja asanyuka olaba we yali azisaba yali atudde looni atandise n'ofuna ebipaapipapi enkova ezaali tezirabika tezikyagendako bizigo make up the dizinonti atandise olaga emyaka gy'emituufu mirembe mirembe laba akola ku kyokubanja sente laba ali ku meeza y'ababanja sente jukirayo kenyini ye yawa omusajja oli ddiiro n'amulaga engeri alina okubba omukazi ono bamwabizza sajja baabya bannange nange sente bazitwala ate bazitwala wano tewakkirizo zitwala wagamba banka oligisasuza maziga kati ogenda okudde ne waliwo enyola olubuto omulasita ate mu kulya emmere teyadda omulasita emmere yagirya nedda ng'atandika kusiita
Efirimu egenda maaso. Omulasita emmere yadda buzi. Kaakano emmere eno mu kugireeta nakyalo ne yagireese naye si yabadde mwangu. Naye sente ezo nga nnyi. Lwaki Andrew simuteera obutwa mu mmere n'abulya n'afa n'avaawo ne nzisigaza nzekka? Kulika ekkomera mwana wange. Maama komera yentaana y'okunsi mwana wange eri kulike. Munnange maama we yafa. Kitalo nnyo mwana wange. Naye kaakati bye byakiwalabye nekiwalabye bamutadde. Kiwalabye bamugamba bamusalidde gwa kumuttira kalaba. Maama nnyo bonfudde ensi mwana wange ogambye eki? Kiwalabye bamusalidde gwa kufa. Adde maama mwana wange omugwategende. Ebintu sibigenze bulungi. Era maama wa Kiwalabye kwekyo kye yategeera mukazi wattu yagwa bugweri. Ono y'amaanyi gamuwedde. Yeebuuza akoze eki. Ebintu bino buli wootetenkanye ennyo okubaako ky'ofuna nga kizze mu kkubo nga tolina kulekani naye yagwere. Kaakano mulengera takyayita mu kkubo ddene ayita mu ppanya. Ate nga ne gy'agenda yeekengerayo nga ne gy'ava teyeesigayo. Mulengera alengera bulengezi wa wayina okudda ng'erinnya lye. Efirimu egenda maaso era twagala tumanye lutajja biggwera. Twagala tumanye ludda bajja biggwera. Tunuulira ali miti gya muwogo gy'ava ne gy'alaga awatuufu tannamanya waakubeera. Kati ogenda okudda ku kebbanka. Bakoze eki? Ono mukyala wo wawola looni. Mujjukira. Tande tezimuleme okusasula olowooza. Eno banka yeri mu nseko. Gerera wano. Abantu batuuse okuva mu byalooni kuba looni buli wogigendako ereeta buleesi maziga. Kati tutwale butwazi bintu. N'ennyumba Kasita gye yasingayo omusingo weeguli. Ennyumba yo kennyini yali y'amaanyi n'ettaka kwetudde byonna by'amaanyi. Nekirabika ndi omuntu ayinza banka teyinza mala gakuwa ssente nga tetunudde musingo olina okuba nga okubyamu emirundi nga giijo. Lowooza ssente za banka ziba zakwenjalaba bazita za weereere. Ziri ssente oba bazisuzaawa. Bajja kukiwuliramu. Efirimu egenda maaso. Poliisi esimu yo yabadde ki? Ono obadde akubira musirika ne tamulaba ayina obedde eggulire lyagala omuwa. Kadi poliisi simu yange ngudda simu waggulu ambi network tekwata yitamu esooba. Kireka network eyitamu bubi. Kadi ng'amugambo okimanyi waliwo omukyalo ono gwe baleeta ku poliisi muzeeyi n'amawabira mbu simanyi muwala we yakoze ensobi. Mirembe buzibu kyati. Mirembe waali yagudde ddeddalu. Okuzaayo Mirembe yeewola ssente
singa ensi yonna ebeera nga poliisi eno yava mu by'okunoonyereza ababbi kati ekyolugambo ekisobola itanda manyi kale bintu byonna ebibeera mu kati ng'amugamba okimanyi nti omukazi ono akaguddeko naye banka ze neewamba ennyumba n'ebigirimu byonna nti embeera gye bamulabye omukazi baŋŋambye nti waali takyategeera bulungi era kabe kasinga ayinza otandika okukola ebizibu tugeye tumukwate bw'aba tumutwala ebutabika ekyo kikolebwe ng'obudde tebunayita ekintu laba poliisi Deva mukasenta fone ya time wati. Tunulira. Noyo no wedda ndi mumunye naye simulabako. Asina banoonya omukazi ayinza okuba yagudde eddalu. Tugende tulabe. Mirembe. Nga bagenda okunoonya mirembe. Mirembe. Nande byekanye. Mirembe. Ebya mirembe byongedde kubeera bibi. Kakano gobo kyali ku bya mirembe. Waliwo ekikolimo ekibeera mu maka mu family kirondoola abaana n'omuzadde. Ono yeetuze. Ono yeetuze. Yaraba nga tajja bisobola. Ne yeetuga ye taata. Yeeyimbyemu ogw'embuzi. Ayagala kuzitowa manya kiro zazitowa ku minzaani. Nagambye filimu eno egenda mu Jamada Videography wali ku Energy Center Basement Floor Shop number B22. Omukazi yagakaba mukazi watu. Okwesiga sikubi oba okwagala sikubi ne weesizaani. Kumagana n'omuntu omulembe guno muzibu. Wemaliza ku muntu akwabya. Kwano gwanna madarasi gukyaliyo. Obeerawo nengo okimanye sayi n'omuntu akwabya. Kale no ina kubeera mwegendereza nnyo. Neafa. Filimu egenda maaso. Gono omulimu. Kati ogenda okuddako ewa Jagenipa. Anga ne sente ze batusasula omwezi emitwalo 19. Teguyina kye gukola. Kwe kuli okusasula sukulu. Laba? Okugula emmere. Kwe kuli okwambala. Okusasula ennyumba kwegamba omusirikale w'ekkomera leero yayambaddeko obulungi nga gentleman. Okufuna sente. Laba. Kisinzire ku mulimu okola. Okufuna sente kubeere mukisa. Mukisa. Abasirikale benyiddwa embeera bakutte emmundu mwezi ku mwezi. Katonda yavudde mbyo kakaalukana. Nyoko sibuga wano. Ulira. Yalita beere na sente. Kadi yalina mukwano gw'omwavu lunkupe. Olaba yaguza lujo mbunga ye yaguza lujo bagoba kansajja eno musolo naye lunaku lumu ziluke musende walaga bali bagoba nga bamugoba lwa musolo bamisajja tukuziluke musende mukwano gwoyo bambi yali talina adde 10 abuuka mulambo eyo ajunkele yatukira mirambo mulambo yakubiri yona ngati kumba yona basi guno omulambo gwali gwako ennyama n'agamba ye gyenziruka ngenda nga watiisa kalinaga bangwe wano obanzire gyenva naye amaanyi we gaali gamuwereddemu yasanga kiveera kya sente kansajja kakute siveera eri bambi kati ennaku n'entiisa yamugweramu awo omulambo bye gwali gumukanga ate yafuna essanyu nga lya kiveera ebyesente Katonda yagaba toddamu kusaba kirala Katonda yagabe sente emmala nzifuna elenkubuulire wano toluzo obwavu buyinza okugeza engero n'ogaasinga esente zitonyanga nkuba ate nga nekisoboka kaakati ono ye embeera yamutabukidde embeera yamutabukidde yagala ebisusse ennyumba teriiwo yasigazza mu nsawo bwe buziina bwe asigazza buziina bwe n'ajjukira ebigambo kitebe yamugamba n'atuuka n'omugoba taata ng'amugamba owasiza otya mu nnyumba eno omusajja mwana gwo nswazizza nnyo jjukira taata naye kyeyakoze yeeyimbye muguwa abaana bamuswazizza bagamba omu yatemula ate n'omulala wuuno yawasa ate naye kennyini mukazi we kye yamukoze toyinza butayigibwa nsi kati mirembe nga n'ebimaze omwonoonekera amaziga agakaabekaabe buswiki bukubye fuse obwa amaziga takyayinamu gakaabawo wowe maama obulwako nejjodde wammwe bakwenyiwa dda
teri kintu kimala mmanyi ng'ekyo odda ku kyalo nga tewakyali swaga ate nga gwe bagamba oli wa swaga oba oswala koze ntya gyava taddayo ne gyagenda atyayo wakati mukuba ali mu kuswala Mirembe ng'akwata mu nsawo Mirembe ng'ajjayo kiso Mirembe ng'atafuna kirowoozaawo wali obaddeko mu mbeera ng'okufa lyekkubo ly'olaba okufa n'asibalo anoonyalo abadde anoonyalo yasimba naye akyaliwo yampeewo lo n'anoonyalo ekisondayo omukazi n'anoonyalo osazeewo omukazi ate kiina sibira ku mutima okubanga amaliriza amangu kati yabalamu okweyuza kabuuyi yabalamu okweyuza agakaabya amaziga gamuwedde tewakyali ayinza mutaasa era kyeyakola n'asalawo kale agumye ekijje omulambo kaguswale naye nga bagabwa atyo Mirembe bwe yetta olumu kirungi okuba ne pulaani B n'ate si kirungi kubanga ya bulabe pulaani B yo wegendereze ekutaasa oba ekunyika eniyo bwetyo bwegenze nagambye egenda mu Jamada Videography kwena je center shop number B22 tubagala nnyo wenna abawagira ebina Uganda akuume kati ndabe nseefunze Mirembe waabwe ndabye gandabye pulani byeganye kati ndabe nseefunze